etandise tukubirako ebiri munnaye mula nno switi ajja kulema njaga omutole bwati mula jangu mpolo papa bana ebintu bino mubikopeko mulavu zamwe gateka ka switi ku makachime wana naja no okudde abantu bonna babeeramu abamanyi bonna abamanyi ne mu gavumenti yonna gyakolera amanyiyo kyokka mu bonna abalaba iyemba manyi simanyi agagamba muno si ekyeya tuba tuli awo ayayayaya anti basalanyikiriza mu buko bamuyira amazzi oba gaabiki tubadde tukubirako kubiri munda gwakalabidde kano ku live like ku premier nga tennaba kutandika manye ebulayo obudde obwo obutono nnyo bwolabaawo ate nyiga ka notify me teweerabira okusubscribinga no commentinga Black Gem Pictures avije joshke tolekedde nabirya donanta tomusuba mwene etandisa olunaku olwaleero so nga tene mwana mulenzi bamuyita ziwa benoni mwali mwene etandise oba egenda mu maaso rento sikandozi gye tuli mu kulaba jjukira ya butundutundu katoroni tomusuba VJ Joshke naye nga teweerabira n'aggamba firimu zaffe tuteekamu ekibuuzo ekikulu kyogenda okomentinga kawo Sentongo Dax Damascus mwali mwetandise olunaku olwaleero vaninati kana kawala ku kamanyi nakide vaira ate munakuzanyiranga neyi mwana mulenzi n'engeri gye yeetegamu waneno neibala bikenga agwa mulaavu olowooza olutalo yaluwangwa gye tukidde nantale prosi omwaka zaako erya Sinotrack Rento Scandals episode 10 olunaku olwaleero gye twolekedde era gye tugenda okulaba kasita owulira naamu ng'omanyirawo it's Black Gem Pictures Rento Scandals alongside mwana mulenzi Koja Bashel munange kati nga tutanikiddeko ene wakabaya ne mulamu we omwana oyo ayinza ne kati ono omulenzi nze kati yannemu otegeera ali eno n'abeereri yeno omunnakyalo director of photography camera kwaliko Kisige Joseph ne Sentongo Damascus etandise n'entunuulira obulungi bw'oliko ekituufu ngenze n'entunuulira obulungi bw'oliko gwe 18 naye de wangamba ebintu abitandika 18 ize kati kyembadde ngamba kaswiti kano kanuuno kanye technical director Kisige Joseph amateeka mbadde nkakuwadde mu benyi bw'amateeko manyi tuba tukola ogenda kanuuna mu style kajje wano kanuunira olayika kasito kankagala munnange temukatya firimu ekyagenda mu maaso naye kye tubasaba bambira mikwano musubscribinge onyige nekkadde kyemusinga okwerabira akagambo olwo mukirabira naye tubasaba nako kanyige kitegeeza ki buli vidiyo gye tunaateekangayo ojja kuba ogifuna mu bujjuvu so ate layikinga omala okomentinge tweyanzege firimu kegende mu maaso ebintu bino mubikopeko nga kiteeka laba amwaka switi oba yagala kunuuna mimwa awula kyeyawa munoolemwa nabembeza Ivan Sultan ye producer wa firimu eno muloja nnyo jangu mpola kaswiti kakime mpola wabula ekirenzi kino kirina laavu oshuwa bannange mwekuziiko kaswiti ng'akajjawo mu style banaye Rento Scandals etuyigirize baddayi kati twongeremuko ku mukwano tugwongeremu bino wobikola toyina kyovaako ekintu kikulire munno omugambe ka surprise kakano nkuleetedde ka switi yadde kaba ka bibiri n'engeri gy'okamuwaddemu esukka my lord I wonder munange yasalawo amuwaka akayero mbwa nti kayagala kufaanana kala ye tumbaavu eyo nga tuvaayo tuddako ono kati yafuuka amanyumba abiri afuga eri n'eno kati yetiiranga bw'ayagala si omukyala atera okutambula kyokka nno nze nakugamba okimanyi ntandise okweruka olwa laavu yo kyogamba obadde toli mweru neyongeddeko kule wengeze laavu yengeza ebitama binengeja bimuko oba singa byaliko dipo yandigambye atya
misinga bumisi. Wallahi ebitabo bino ngenda nembe missing. Love yo yebinkola. Sagala bya kuddamu computer neyi. Okimanyi nga saga akuddamu computer neyi. Kati uyaga nkuyita. Mpitaako ekintu ekirala. Awe mpitaako ekintu ekirala neggwe kimu bibiri neyi niwe tuba ababiri neyi bannaye lwaki neyi. Erinnya ddala. Kati nkuyita erinnya eddala. Nkuyitani. Mpita hani. Kati onajja. Nakatala aba ayingira. Bansonyi mbadde simanyi nti tulina omugenyi. Tewali buzibu. Munaye kyeyaze. Sebo kyeyakyadde. Akyaddeko ewabaaba nga mugamba ajje munaye ayingire. Yesu ali wali ku kipande abalaba aga byonna mubikole. Bantu mmwe munyoma Katonda muyisawo amaaso. Eyo nga tuvudde. Kalibu bannaye mutuulire wano entebe eryemu. Single room kateni yeyawula obuli kati ebintu by'okuteekamu full set biba tebikola. Ndowooza munaye ogenda kundeera tufunze entebe bajjeewo abagenya abakulu. Abula bannaye mwekoze bintu. Rento scandals gye tumukola sense okulaba kyeya. Nange bwentyo. Baba yono kyeya. Yono bulijjo kyeyagongamba. Yo yakola mu government. Bakirimba ate kiri contented. Baba kati ono ye baba gwembeera naye nze baba wooyo. Gwembeera naye wano yandabirira ebyonna. Nsinyukula. Obulamu bulungi munnange. Je tugezaako mpola naye. Mbadde nakamujja mu kyalo mpola naawe. Bakirabisa tekyagala kirabisa. Akakijja mu kyalo kyagala awulira yakuba nga akakijja mu kyalo. Ano oli abula kubulira. Mwebale emirimu gya gavumenti. Tugikwasaganya mpola wano nawali nga woomanyi. Kati ekitundu kyekitya. Ne kati oyangamba chairman mutono muwanvu asibye dreads kati nensoberwa bya dreads nebunye ngamba bannange kyeya nze kyagwe manyi mulala oyogera ku kya dread ne emabega kawo kati woyogera ku dreads okitegeera kati festival ezo nga zali z'abavubuka. Twalina festival just nga z'abavubuka. Manono yangamba. Wamanono yangamba kuba chairman Musisi. Ngamba Musisi deputy. Oyo deputy wo. Oyo yagira naliki ndi mu bikujjuko byenkugamba. Kati ebikujjuko ebya dread bye nalimu. Ekyo jja kulaba. Kati gwe n'onayita wencha ku office ojja kunsanga. You just deputy wange. Kitufu ekindeese wano. Kati ekindeese. Omwana ono ayaka. So bulijja ngamba okulaba naye ng'emirimu ginkwata. Kubanga ayogera bogezi ku chairman. Olaba oyo bannaye alina engeri gyakufaamu. Naawe baaba mpola. Leka mbyogere. Oyo sebo waayogera ku linnya ly'aba musamufu. Ano oli senkaggale abula kubulira mugongo gwa mukyala. Dai. Kati ate kategedde nti alina ekyeya ndowooza kyeya abakangamu bangambye nti nno owamuno taliiwo yagenda out kati gwani ndowooza omanyi omubbi ye edaba okwebwalabwala takyawera naye baana mmwe ekituufu kubanga naye wabeera akwogerako olaba waba akwogerako aba musanyufu akwagala nnyo bambi ebya siriyasi ofaayo bwe tukuleetera ku kyokunywa. Kati kyeyo ofaayo singa tugenda tukuleetera ku kyokunywa. Tewali buzibu. Nakano jangu tugende tuleetera abagenyi ebyokunywa. Nkale baaba. Naye tamatidde abulamu ono baaba ye. Abulamu anaafuuka nakibuuka ayagala kubuukabuuka ano bakugamba ono yeekyeyogaana. Kadira b'omuhulu. Balesemu babiri. Omukulu sebo. Kale sebo dawe jebale. Obulamu bulungi. Naye mpulidde bakuyise kyeya. Tugamba tomanyi. Ye kaza.
walonda nalonda tewanonda olaba kyagwe twalonda kituufu simumanyi nalutiikinga naye abantu naye sibamanyi engeri gye kutaali bufaananyi bano batiikinga ballot paper oyo kyeya bulijjo gongamba kyogamba yoyo kyeya bulijjo gongamba yeye eke yoyo kyeya byakugamba akoze eki naka kankubuuza ebibuuzo byange wawe enyaga okubuuza onziremu tuseeko wakolera ofiisi ze byonna obimanyi wali ogenzeeko mbimanyi ofiisi nzimanyi abantu babeera nabalaba nabayo ne mu gavumenti gyakolera nagendayo ne mu gavumenti gyakolera manyiyo newebuuza gavumenti kitundu gavumenti yecheya kyogamba yagagamba si yecheya mumanyi ne gavumenti nze mumanyi yecheya ne gavumenti gyabeera yonna manyiyo nedda sinagamba nti si yecheya naye naka nako kimanyi ng'eno Kampala tandika oyagala kutandika ebya Kampala omanyi gwe baba wotandika ebya Kampala ebyo gwomulabyeko obuzibu kati gwomulabyeko obuzibu bwonna si ngamba naye njagala ontegere bulungi ndi baabawo oyagala tandika baba ogenda tandika gwe nkumanyi kati oyagala kyasensera kinaka baakisensera gbolayi kati omwagala nedda si butamwagala olaba nakono Kampala ojja kulowooza bino eby'omukyalo ozungezunge n'obulenzi obuyaaye ze saagala bintu bya kunswaza tomanyi mama kyayinza kunkola ng'ovunaanyizibwa nze abwina negwe omulabye akulabikidde akavubuka akayaaye ne baaba n'asibasumbusa tayagala mugambira ku kyeyawe naye naakaweegendereze kale kyenjagala okugamba ne omusajja avudde eri ne yeesitula najja gwe n'ogamba nti nomuyaaye sabakuma muyaaye yandize sigamba nti nomuyaaye naye naka Justin nkubuuliramu katono nze nkubuulira ebintu by'e Kampala kibuga Kampala abayaaye bangi naawe yaŋŋamba si muyaaye baba si muyaaye gwe oyagala teekawo bibyo naka alumye ejjeeko munnakyalo nakataala tomwawula ku kyeya yalaba baaba obadde ayagala gamba muno muyaaye mulimba bambi sisawo yalaba nga kino kyo kyakisensera omukwano baba kirimbye alinakozesa minizina n'okigamba mbuno ekibuuzo kyaffe mu firimu ya leero kijja kugamba mukamira mbatumiddeko naye nga muli eyo muli mu blind love mwana muwala wamusensera amulimbalimba bye wamulimba naye nga naye yakkiriza afiirawo naye bange omubwatiseko gye kulikayo munnange nsonyiwa okutabwanya naye ng'olaba kyenkuyitidde kantu katono nnyo bwe kati kantu katono nnyo kenjagala okulabika ng'okola ki kantu katono nnyo anti neeyi omanyi okuyita naye nga tolina na mboozi eryawo kati onaayisa ono talina byamaanyi byamugamba naye nga bambi naye anajja ate anaakola kijjukira baamugamba sebo waliwo ekyamugamba njagala nga bwo nga nange kati teyabitegeera nekyagala munjagala bw'oyenda eri nga nange nyenda kuba addange vani otuli bukiika nayiba nkugambe naye atuli bukiika n'okimanyi ng'ennaku zino sikutegeera tutya embeera zo zibadde ate zitya kimanyi oba weebase buli kaseera nesa kamunguluze munaye tulo kamunguluze bukuba lwatulo naye uvayo ng'owunzewunzeemu kiki ayina kyagala okuyisaawo bwakwata ku lubuto ndeka nno naye kirabika ennaku zino olya nnyo akabuto kalina engeri gye kavuddevuddeyo wano
naye gwe kyoba omanya nkwagala nnyo. Munaye bale kunjagala. Kalabu kompanka feelinga. Neera ne bba wange yasinga okunjaga. Nga kaagala. Aha. Gwe. Lwaki toneesonyiwa naye? Olina buzibu ki? Sasa gwe kati nkulaba gy'olaga obuufaati muli ekibu mbadde nagendaga. Kagoye ke kanyumya ebiki? Ngamba nga tokutula. Ayi mu kulya okkuta nnyo osumagira okamunguluze takutula. Waayi buzibu ki? Naye kati mbuno kituufu obijjawo ebituufu biki ebyogamba kituufu okimanyi nga kirabika kituufu mbuno kituufu kyekyo kimu bibiri acekinga ku lubuto bwabikula kirabika atandise okubiraba mu bubonero nti ono alabika ali lubuto naye kamunguluza kuba buli naawe mba ndidde kukkuta ese bunyi omuntu waali wadde okufuna kamunguluze nga kusse nnyo ng'emmere egenze ku madulo oberonga bintu bya biology tubireke bannaaye kanjogere byentegeera. Medulla oblongata. By the way, mu comment section soko ntegezeeko akubaka medulla oblongata njagala spelling entuufu. Kitegeeza ku bwongo mbwemere waalya nnyo negenda ku bwongo ekufuna kamunguluze. Amusibula ng'alaba talina biboozi. Naye azono bw'aba ali lubuto kati omukazi ono waaba olubuto akadde ngenda funanga akadde omusajja ono baffe olowooza tampenga akadde katono yeeteeka dda mu ddya ggwe ddaawo kati obudde bwonna agenda bumalira oli simanyi baweeweeta lubuto biki nze kati nze vani waabwe bannange beerawe nga ne kati bannaawe oba kati nkole ntya naye kandaba ekyo fumbira ey'omutwe omufumbira yabi waba nfumbye ya mutwe nja kakasa nti nfumbe ey'obigere twekanye evvumbe agenda kukola ki omwana w'omukazi bannange ate ono yayagadde neiba nadda ne mukati rento sikandozi tuyigamu bingi nnyo musajja watu uno abirowooza mbamusa mu fiksi nno talina kyakukola tolaba nti omusajja osobola okukwana omukazi n'agaana n'ekizibu kyafuna mukazi akwana musajja n'agaana ekyana kino bannange abirowoozaamu kyanseesera mu mutima ozaako n'ebirowoozo kwegamba mpulira nga siteredde lwekirowoozaako zena mpulira nga emmeme etujjirira siteredde njaga agenda wekiri naye bannange oba kati nkoze ntya naye kaŋŋendeyo nkirabe naye mukazi wange naye nedda omutima gwono gwasukka lwaliiro luno ekituufu kyo kaneesi tuli ŋŋende kuba omutima gwa kineiba kyegunkoze si birungi musajja mukulu kati takyatereera mu nju ate balina akakuubo ak'okusalinkiriza ng'ayita eyo nga yakafuluma bw'ate nno omukazi ng'ajja ava ku luzzi kidomola kyekyo aleetamu otuzzi twasobola after all bali babiri kati ekimusituzza ekidomola ekinene kikyaki bannange aha Alex baby ekibuuzo kyange mu firimu oba mu episode eno kiviira ddala wali eri we twatandikidde nga ono mukulu kyeyamaani awamulamu we kaswiti kati nze akubuuza olowooza akalaba akalayisi oyinza kaleeta mu sitayiro ki okufukaako omuwendo mu love romantic
how romantic can you be ng'owa omwagala we ekirabo kati ono ng'amaze okusiimuula alina ebiza ayagala obbiyuwayo nga gyayuwayo mukulu bamuyiira olweje my lord lawa ebifaanagana maama nnyabo nsonyiwa munaye sigenderedde bbe kuyiira byeru kyayika kinakata akyadde kisesemya awo ng'omusujja gukiruma kati kyagenda okuya empeera y'abasalinkiriza ogifunye omusajja bamuyiira naawe kati biki bino byonkoze kati mukazi we ng'afuluma amuyita mu nju tamulaba naye ono muntu gwendese wano ate alazeewo amangu gano ndowooza munoonyeeko naye nga gyali ffe tumanyi kyaliko Rental Scandals Black Gem Pictures teweerabira okusubscribinga ng'omukungu eyakugambye osubscribinga teekako akadde oleme kusubwa episodes ziddako na firimu ziddako osobola onyigaawo mu shorts n'olaba ne ku bushorts bwaffe obw'enjawulo kugambye Black Gem Pictures n'abazannyi baayo tugenda kubanga tukusanyusa omuzannyi wa firimu aba muzannyi wa katemba era aba muzannyi wa comedy kati byonna obisanga mu Black Gem Pictures genda mu shorts ate onoonyeko n'omukulu Dax Damascus ku TikTok osobola okulaba bushorts obw'enjawulo nti akajja eno ku Black Gem n'eri kabeerayo ku TikTok mu following munnange ono gwe bayiiridde olweje lw'ebiseseme naye nsonyiwa sigenderedde kuyiira maseseme gange nange mbadde simanyi nti mu kakuubo muli mwalimu agezaako bimujjako kumbe omukazi najja nyabo kyekiri wano biki byendaba wano mbadde nveeyo daba kyovula banze bebi nagamba bebi nagamba nina okukola ennyo emizigo laba nkoye emizigo bino byosanga daba saati bwefaanana wenna gwe kikibuzibu ki obuli wano munaye mbadde simanyi nti mu lukubo mulimu omuntu gunange njiye buyiiyi amazzi gaserengete okukakana muyiiridde ne kakyeno obadde okimyeyo kino ogenda gwagwai kinaka kibadde kigenda byogera azze kulaba nedda alimba mbadde nzesereza amasannyalaze kati gwatereza amasannyalaze geno laba abuzabuza 75 nze emizigo ngikoye mbukoye ddala obupangisa mbukoye saagala n'amasannyalaze kangaveeko ngende neetereze mubuuze naawe mubuuze kyazze okima bannaye giwunye none empalana gyabalinako teyatawaana kubuuza biki ebyaddako watch out for episode 11 ate tugenda kubanga twolekera naye nga nkugamba VJ Joshike kubera ku namba yange ey'essimu gwayagala okwogera firimu yo nawe ayagala okungoberera ku mitimbagano oba ku WhatsApp wonna n'okutegeeza ki kyonna ekiba kiddako Black Gem Pictures genda mu comment section olabe parts enkadde zonna ate nawe ayagala otweyungako okuzannya firimu buterevu enamba weeri awo mu comment section omukulu agiteekawo okuva ku Black Gem Pictures gwayagala okuzannya firimu okutweyungako mu maaso awo avija Jessica